Muwanga Kivumbi abika maama we. Maama afudde. Abantu begugunga. Begugunga. Maama afudde. Amawulire gatambula omwo monna ffe tutandika kweraliikira ye omukazi wa Bendi poliisi naye ekoze etya. Abantu bekyanze awo. Muwanga Kivumbi yabika maama we. Era njagala nkubuulira ebigambo bino. Gwe mbulirayo amaka ge Butambala agafiiriddwa omuntu waago. Kyogamba abantu abafudde si be Butambala. Gwe mbulira. Bamasinale be bajje. Waliwo n'omu wendejjaawo ey'omu ku baafudde kitaawe Ndejje Lubugumu wano gundi wa Ntebe Road. Kitaawe akola mu kibuga omwo alina ne gundi musajja dereva. Kati mu bufunze kitaawe yakubidde n'omuntu omwe essimu n'amugamba gwe sajja kugamba na mutabani wange yafiiridde mu ebyo Butambala. Owendejje kyokka ku electionidde ye waabwe baiti bagenda kakuuma mu bufunze bamasinale be bafiiridde Butambala. Yes. Bwe mubaamu muyinza okubaamu ng'omu baaba babiri naye ng'ate abaawummudde babadde nga 7-8. Wala osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde ofiddwe olwaza n'okusoomozebwa okola otulabira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Nyina omusajja yampereza message dooza ali bw'ataba kyegeegwa ali kyenjojo mu bitundu ebyo. Nyina gwe nasanze ku DF w'Ebungereza n'ennamba n'agitwala n'angamba akamwanya agenda kateekako nkalinze mobile money bazitadde. Waliwo adde bankubira amasimu predictions zetu ezimu zakutte naye tetulinawe tukusindikira ssente kati mobile money nazo zira bakoze batya bazitadde era nyina ava okumperezaako ssente kati. So kakati nyina Obote Samuel Kalungi agenda kubuuzaako tugenda kwogera specifically ku nsonga ku constituency endowooza 2 okay 2-3-5 Butambala tujja kuba Butambala na Kaseke ne Gomba na tujja gitwalira wa Musicho ne side z'empiji eyo Masaka wali eri deni ne Mukono ndowooza. Obote agenda soka kubuuza tutandika okwogera ebigambo. Obote buuza abantu. Mukama waffe baziwe tubabuuzaako muli mutya mwasuze mutya mwebale byonna bimutuusizaako engalo emirimu naddala mwebale okugoberera ensonga zino zonna nga bwe zitambula mwebale okugoberera ebyobufuzi oba ebyobukulembeze bisalawo kinene mu ggwanga lyaffe kubanga ebyobufuzi ke kasengejja mwe tuyita ofuna abakulembeze n'olwekyo mwebale okubigoberera kubanga obukulembeze butegeeza kinene bwe bubeera obulungi bwe mubeera ne politics omulungi mufuna abakulembeze abalungi kati mufuna abakulembeze abalungi muba mujja kufuna enkulaakulana definitely. So tubeebaza okuba nti mugoberera temumala budde era temwenyooma oba temulowooza nti nno mumala budde ate naffe mwebale tuwa amaanyi in one or the other. Waliwo abantu bosanga kati mbadde mu kalulu nga tusanga abantu ne bakwebaza omu ne bakwebaza abalala ne babako bye bakuwa amagezi ge bakuwa abalala ne bakolima ku bye wayogera abalala ne bakolima abalala ne bavuma naye bonna tubaaniriza because ekyo kyekikola abantu. Ensi yandibadde ebowa nnyo senga ffena twali tutunulidde wamu nga nswa bwe tuti nga tutunulidde wano tulaga wano Museveni tugoberera oyo Bobi Wine tugoberera oyo gundi naye bwe mubeera n'ebirowoozo ebyenjawulo ensi ekulaakulana olw'ensi muba mulina kyemugigattako in one way or the other. So tubaaniriza nnyo. Nze Samuel Kalungi Obote yisewo what exactly happened kiki ddala ekituufu ekyatuuseewo mu bitundu ebya Butambala kubanga after akalulu okuggwa Mwanga bamuwangudde Aisha bamuwangudde ebyazzeewo twawulidde Masasi nti bantu 7 baafudde. President Museveni ye yatuwadde story ye nga chief wa intelligence nti okusinzira intelligence gye bamuwadde bano baadde babijambiya kakana ne bakuba 7 aba byokwenda ne bakuba 7 after Mwanga Kivumbi naye yajja nayogerako neri abamawulire n'abagamba nedda President Museveni ntero gye yafunye bwe bateri fake anza okubeera nga tebamuwa information ntuufu naye n'anyumya ekituufu ku side ye. So kiki ekyatuuse Butambala ekituufu nga tetunaba kutuuka kiki ekyatuuse Butambala Mwanga Kivumbi kiki ekyamuleetedde obuzibu okusigalayo mu constituency n'atajja mu parliament?
Obuzize ebibuuzo kumpi nga 5 omulundi gumu naye tujja bikwata mpola mpola paka tunabiggusa. Ekisookera ddala nyongera kwebaza abantu n'okukulisaayo abantu mu kalulu kano. Mwebala okulonda kya buli azaamaanya tujja twagenze twadde tutambula Uganda yonna nga tunoonya kalulu. So n'olwekyo engeri gye mwamaze okulonda tubeebaza mwena abalonze era nebaza n'ennamba eyasuseemu katono ku balonzi okusingako ku balonda luli. Bano basinzeeko ku miliyoni ng'emu ey'abantu. Okyegedde close to that. Kubanga tubadde nga tujja tukaaba nga tubagamba nti mwegatte mu byobufuzi mulwane mulabe nga mufuna omukisa gw'okukola ki gw'okusalawo ani akukulembera. Okyegedde. It was unfortunate nti abantu baffe bangi babadde bannabyabufuzi bangi babadde boogera nnyo ku birala naye nga tebankalijinga bantu kubeerawo mu kalulu kulonda. So nze ogw'omulimu ngukoze era nebaza Katonda nti waliwo enjawulo. Ne mukama wange oyo gundi bantu bangi bendabye abadde bafaayo nnyo ku kintu ekyo ekintu ky'okulonda okubeera part and parcel of the elections. Okusalawo emyaka 5. Kale tugenze Butambala. So Butambala obutayawukanako n'ebitundu ebirala yabadde mu kulonda. Butambala bakoze okusalawo ne bafuna omukulembeze omupya. Bonna bapya. Oba ne bafuna abakulembeze abapya. Abakulembeze bali ababaddeyo tebakoze. Ebbanga ddene babadde tebakola. Naye nga bafugira bannabutambala mu kutya. Fear. The fear of the unknown. Kakati feri mu Butambala tulina bannakyalo bangi. Ontegedde. Balina ebintu bye batya. Batira ddala omuntu ayogera ku Museveni ng'ayogera kaana akato. Bannabutambala batira ddala omuntu yenna ayogera ku Museveni ng'alinga ayogera kaana akato. Kakati Muwanga Kivumbi yali ya mastering eyo code. Nga takubye Museveni bitooke bye. Ng'agenda n'avuma Museveni n'akulowoozesa nti Museveni is nothing. Kakati ebyo nga bannabutambala bye batya bagamba musajja olaba avuma Museveni. Muveeko. Kati olaba avuma Museveni. Kati wamaanyi omusajja tomwepankirako kati abadde yakuliyetinga fear mu bannabutambala. Nga bannabutambala balowooza nti wattabbu nnyo. Paka lwe twalonkinga bullet egenda okujja Muwanga Kivumbi e Butambala. Nze Butambala si gye mbeera si gye banzaala ne Butambala ninayo ennimiro nnimirayo kumpi buli weekend mbeera mu Butambala. Naye ebizibu by'abannabutambala abamu tebalina n'amazzi, just running water. Sinabamu abasinga obungi osanga n'abaana b'amasomero nga basala enguudo banywa nante banoonya mazzi water. Wano e Butambala wano Kinyana Mpindi wano Butambala oba okyali Kampala. Butambala Kampala kumpi kubanga ovugirawo eddakiika 4. Kampala metropolitan ekoma Mpigi. It doesn't matter. Nze nkugambye okusinziira ku nze kati bwebanga ekoma Mpigi okimanyi nti omuntu asobola otambuza ebigere n'atuuka e Butambala ng'ava Mpigi. Atambulira ddala. Kyekugamba kakati olwo ebeera wala. Si wala. Kakati kyengugamba nti bannabutambala babadde babafugira mu kutya okumala emyaka 15 nga ono omukulu ye buli lwajja e Butambala ng'avuma Museveni bwe mulimu nga ye koodi ye. Kubanga buli lwavuma Museveni bali bannakyalo bannabutambala nga baga tufudde banna omusajja twandibali tumujja naye omusajja nga w'amaanyi olaba avuma Museveni n'atenyeenya. Era President Museveni ono olumunze munyiigira bali abantu abamuvuma ennyo senga abakwatamu kubanga bantu bangi bayitirawo ku ye. So abe Butambala badde batya Muwanga olwokuba nti bw'akwata omuzindaalo alina engeri gy'avuluga Museveni obuswanyu bw'ebigambo nabo ne bakkiriza ne bagaa nti omusajja takubye ebitooke byebigwa. Oyo tetumusobola kati ekibadde e Butambala wali akati e Butambala enkulaakulana ntono mu Butambala nkulaakulana ntono nnyo kyokka ng'ate omukulembeze waabwe yabadde ye deputy vice chairperson those are deputy president Buganda Sentebe Parker Committee Central. Yes. Kakati omuntu afaanana bw'atyo yakulembera akabondo ka Buganda mu parliament. Kati omuntu afaanana bw'atyo
tosobola kukkiriza nti Butambala eri mu mbeera gy'erimu. Butambala ne tubeera mu Butambala awo olaba n'otuukawo ne bakugamba ekintu ne bagamba nti wano amazzi tebagalabako. Banywa nanti abalimi b'e Butambala babonaabona bitagambika. Naye ng'ono ekyamani wa Park Public Accounts Committee eddwaliro ly'e Butambala olunaku olumu twafuna obuzibu Gombe olunaku olumu twafuna obuzibu omwana omusota ne gumuluma twatuuka e Gombe nga tebasaba mukolako emergency y'amangu tebalina wadde ka Black Stone okategedde bulungi nnyo naye nga omusajja akulira ebitiibwa bibi byonna by'osomye yakulira ki yakulira Butambala kati embeera efaanana bwetyo ereetedde abantu okunyiiga kati ate naffe omulimu ne tugukola bulungi fe ogwaffe gubadde nga gwakusomesa Bannayuganda nakubalaga nti Bannayuganda muve mu kwebaka abantu abazuukuka edda mu Uganda beeyagala buli muntu eyazuukuka mu Uganda akola ki yeeyagala bano abaganya okuzuukuka be babonaabona kati gwoli yabazuukukamu n'abafuga n'abafuula yina kyabaagaza era yagamba bannakyalo bange omwanga w'ekivumbi yennyini omanyi yagedde ebigambo bingi yagenda waliwo yayogera n'agamba nti bannakyalo bange abo bannyambale bampa kino ekisanja ng'alina pulojekiti ze zayogerako zamaliriza kubanga ye abamanyi bali bannakyalo bw'abatuukamu ng'asooka avuma Museveni awo ebigambo nga mutwalo ogwo nga bagamba kyekyo yewaffe nedda batiirawo bagamba olaba avumye Museveni kati ate ogenda omwesimbeko muveeko kakati ekyo kyekibadde mu Butambala era ekirala manipulation ebadde y'amaanyi ng'okimanyi nti nno oyo bave g'obadde oyogerako bave kuno mafumu kyeswa wa NRM ate abadde awagira gundi Muwanga nze navuga bave ng'okumutwala omuwandiisa myself so I know what I'm talking about musajja w'amaanyi nnyo naye somehow he got compromised ngalabe tajaswa kiyolawo n'akasaba mukibi akifiirwa mukibi wakati akifiirwa gundi tumusigaze Muwanga Kivumbi tumusigaze era ekyo kibaddewo mu Butambala abantu ababadde bayambako Muwanga Kivumbi okukola ebyeffujjo byonna BNRM waliwo omusajja bamuyita Koko gundi chairman w'Empenja no si w'Empenja wa Senene yabadde amuyambako n'obululu yabadde abo ne ssente yabadde azigabira ku layini nze natidde nalabye Kalulu era bannange mwegendeze ebigambo bye mwogera nti Museveni abba obululu Museveni akola ki Museveni tabba bululu nze nalabyeko ekintu ekyasinze okuntiisa nalabye owa omuntu opposition ng'alina ssente okusinga ate ekibiina ekiri mu buyinza Muwanga nze nabadde nkimanyi nti Muwanga alina ssente bw'ati Muwanga maze ebisanja bisatu tabusibwabusibwa ku ssente nedda nze mbadde sikikkiriza nalabye ku ssente nga zigabwa ndakikkiriza nga zigabwa mu balonzi okugenda balonde lindako Muwanga indicator zamulaze nti oyinza obutakajja yakirabye yabadde olwedde akiwunyiriza ku lunaku lw'okulonda oba even before tugambe yakiwunyiriza even before abantu batandika okuyimba buweeraba Kivumbi weeraba tetulina kyakukukolera n'abiraba n'amanya n'asumulula ssente naawe abantu ssente ne ku Kalulu kwennyini kwabaddeko abantu abawa ssente waliwo omusajja gwe twagobye Senene ng'ali mu kukwata ssente aziwa nga beegase ne chairman we Senene chairman we Senene mukwano nnyo gwago omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza
z'abaana ebyobulimi n'obulunzi tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe eddege ya Bombo Kibajje ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 165 de bulungi naye nga ate ffe tutunudde baana bo bokka twataddewo embeera yonna Muwanga afulume ekizimbe era Mukama yeebazibwe Muwanga yagenze twamuwonye kubanga omanyi tukkirize bino ebyobufuzi tulina obibeeramu nga tuli serious kale kolera abantu okyegedde kibakolere kati tidako Muwanga wamma talina makambu tambala tagalina enyumba wano we bakubidde amasasi wani awo waka wa maama we bambi awo wa maama we wewaabwe so constituency tagirinamu ebisanja bye bisatu tagirinamu anti musuubuzi eri akubayo kyeyo talinamu yadde business talinamu yadde edduuka nange gwe batazaalayo ninayo ennimiro ye talinamu kati agenda okulaba ku maama we bwagenda olaba ku maama we tasula asula alinawo n'ennyumba endala eyaawo biri ebirala byakujeregerera alinawo ennyo nga bologa nti wali weewaabwe naye talinamu mukyo talinamu investment kubanga wali waabwe enga mama wo wanabeera wano n'amaka ge n'omuzimbira wali emmanju weebale nnyo leero tugenda sula waka mama n'afumba emmere abazzukulu ne bagireeta weebale abaana abateeka mu mmotoka n'abatwalayo ko tebasula weebale nnyo naye nga yakyawa nnyo constituency gy'abadde ate akiikirira anti kyova olaba bamukubye n'akalulu kati ebyo byonna abantu bannabutambala babadde babiraba kuba bannabutambala si basiru naye nga batya kubanga ye yali yabateeka mu bulaketi y'okutya nti ono olaba kuba Museveni engeri gy'avumamu yagenda n'agamba Museveni oyo Museveni agenda erina ekivundu kye awunya agenda erina ekivundu kye Muwanga ng'ayogera ebyo byennyini nga byabyogera oyo Muwanga gw'olaba kati abantu nga bawulira ebyo ebigambo bagamba oyo omusajja mukambwe olaba avuma Museveni oyo omusajja wavumidde Museveni omanyi abantu babaddemu nnyo that manipulation kakati mukiibi ffe si gwe twali tuwagira mu ntandikwa era wangamba muli ku mafumu tuli ku mafumu Kyeswa naye mafumu Kyeswa yatulyamu olukwe mafumu Kyeswa yawummula akalundoza bwe kamukeeta wakati awo nalaba nga bikambuwadde bwe kamukeeta batandika omusigamu ssente atandika ate okunoonyeza Muwanga Kivumbi akalulu ye nga alabye ntajja kusola atandise okugamba nti waakiri Muwanga Kivumbi akola ki ayingire oba alina buzibu kira mu kibi tetumanyi kati ffe twali tulirwedde okusigukuula Muwanga Kivumbi mu mbeera yonna twalirwedde omusigukulula ate nga tuyise mu mateeka nga si byagamu no oba biki kubanga bamukubye akalulu ne bamusinga obululu 2028 bamusinza obululu 2028 ogenda kwekwasizaawa twabadde tetwagalamu agabe mbu ate bululu bamukuttemu nedda nemwamukubye akalulu bwe kamukubye ne kamunoga bululu twamukubye akalulu ensasagge ejjawo bifo kulangirira afuta kulangirira nedda ensasagge ejjawo ng'amaze okitegeera nti agudde kubanga twawangudde emiruka gyonna egisinga okuba egy'amaanyi ontegedde emiruka kumpi nga twawangudde emiruka nga giri emiruka 7 twawangudde emiruka 5 ate egisinga okuba egy'amaanyi ate gino emirala 2 n'atabakuba lengi nnene weebale nnyo nga tusingako obululu kubanga n'empenja wennyini tugenda tutuuka empenja kubanga nze nasooka Mmengo n'ennonda bwe mmala okulonda Emmengo nengivuga n'oyingira Butambala olugendo nga lukalu bulungi tuba tuyingire Butambala twasookera Mpenja tutuuka Empenja ng'emivuyo egyo weegiri layini ziri wezi 2 eya Nuupu n'eya NRM nga seba aba Nuupu bwe bajja bo bayitawo buyisi nga balonda bwe kasojja nga olwagira Nuupu ate kati nga babadde ddo bategeka nga
ne akasente nga weekali banteeka akasente laba nnono ngenda bannangono kalonde waliwo ekisajja nga banaye balimu asiramu ebutambala mukama akasaasi yakagira kati bannangono alonde afeewo bajja tulese efujjo bano gerolonde kumbe waabwe neŋamba nange kakati tutuukaawo bulungi tusooka tusiriikirira bwe tuti tulabe firimu eri wali layini erimu layini nga 4 okyegedde oba baali bategeraganye batera abali nga bano waliwo ngaabamu oli ajja buzi n'ava ku boda si n'ayitawo ne tugamba kalulu kaawa kano mwasooka kubeera mu bibeerabeere tunotereza tugamba abantu balina otereera ne tusooka ne tukwatako ekyo ekisajja ne tugamba gwe ssebo gwani ye gwaluwa ng'akasente kaalinako obubeezi mu nsawo alla bupya gumu kitundu bwewecyangacangamu awo gumu bwewecyangacangamu awo nga bakwongera ekyebiri gumu abamu nga bane 5 bazikwata tugamba awo wentandikira okutya nengamba akalulu tekatuvudde mu ngalo era nagambirawo mukulu nti kanaakalulu katuvudde mu ngalo era nkubuulira awo baatuwangula awo wewabasanga egundi awo bayitawo senene ku saadi bayitawo saadi akasomero bayita saadi something wetwalonde we yalondera gundi kaziwe kati tuvaawo eyo layini tusooka netugitereeza tugamba nti gwe naffe tulina betuwagira tetugenda campaigningira mu layini okyegedde tetugenda campaigningira mu layini ekyo kigaanyi okyegedde bulungi jo nga kigaanyi waliwo awo n'ekikazi ekinene kiri awo kizze n'ekyambuleera kyakyo kya rwedi ate nga tebabikkiriza azze n'ambuleera agitadde waati ku mutwe era yembuwa ambuleera eriko Bobi Wine bulungi nnyo konze gwe kikuwa mutwale eri kasasiro wammwe tutuuka erayini ebadde tetambula etandika okukola ki okutambula batandika okugira kati tutegeera nti kyekiri kuki batandise Mwanga Kivumbi aleeta abavubuka oba baavaawa oba yabajja eno Kampala side ki amanyi batandika obakyusa omanyi olwabo be bayita ba agents kati akyusa agenti we gwe yabadde yalonze babakyusa bagenda babaswitchinga fowa waffe ne tubagaana kati tugamba era ngamba gundi mugakati nno kyaka yembeera eri wano eri awantu wonna kati nga mugatandika coordinatinga amasimu awo poliisi biki poliisi ezimu Butambala ziwagira Mwanga Kivumbi yes security forces ezimu zibadde ziwagira Mwanga Kivumbi wayadde bawadde sente I have no idea ng'oli esimu nga bazikwata tebeza ku lunaku luli serious bwe lutyo kati mukibi tana bafuna yintere eyo nti embeera eri bweti kati mukibi era mukibi alina omukisa nsa ku muntu wa mukisa nga mukibi ebyaddala mukibi n'ebintu ebimu babimunyumiriza bujumbiriza kiteze mwe mwalwanye nga mwoyo gwa gwuliriza mukibi ebintu ebimu tabimanyi na bimanya bambi teyamanya na kumanya nti nno entalo zino weziri ebimu yabyogeredde kuba bwe yawangudde enkeera nga bamaze omulangirira twagenzeeko ewuwe bwe twatuuseeyo ewa taata we nga tugira nga ebintu ebimu babimugamba nga lugambo ngagamba baŋŋambye nti waliwo olutalo olwabadde egundi esenene kojja wange oyo yalwanye olwababadde bebawadde ssente okulonda nga mukibi abitegera buki it was not his input ngate yabadde n'omukisa gwe yabadde nagwo togumanyi naye nga gwonna guva kuki nti Mwanga yabadde tabakoledde kati omwami oyo njagala ombulire ensasagge evaawa olweggulo nga tumaze ffenna okakasa nti Mwanga awedde emizannyo gitandika jjukira amaka ga maama wa mwami Mwanga gegano across the road opposite nago kyekikuba ekigenda kuki ku district kakati bano bandeeta DR form balina yitawa
kati embirigawo yavudde bagala ziba wambako abammwe abafa abamukiibi bagala ziba kolaki so ekkuba erigenda ku kitebe ky'ebyokulonda ebutamba liyita wa Muwanga Kivumbi wennyini mu lujja lwabe lukoma ku kkubo ekkubo opposite nalyo ye district yekyambuka ku district waggulu weyatadde kampu ye bweti waliwo box board yennene eriko nuupu abavubuka nga tosobola kwambuka ku wundi kati olutalo luvaawa olutalo lutandikiriza mpola mpola Muwanga Kivumbi aganya okubikkiriza Muwanga Kivumbi awamba gundi awamba simanyi nankani zi DR form twala tugende police ejja bitingiramu ebitereeza abaana batandika otwala DR form biri bigenda biggwa kati DR form zikola ki zigendayo zo zigenzeeyo kati olwo biwedde of course mwademu intelligence y'amaanyi nnyo nti abamu obwedde abagenda nga sibe bazirina ate okategedde obakuba diko ya milioni nga 6 nkola ya ntambula ya mukulembeze emmotoka zibaamu 3 ezifaanagana ali mweruwa akati ebyo byonna bina bibaawo ekintu kitambula kati olweggulo lwennyini puresha etandika okulinnya era balwawo nnyo okulangirira watandika okuyingira mu ddiiru z'okwagala okulaba ani era naga amasimu n'amasimu nago ne gayita effujjo lyonna erinaakolebwawo kubanga DR form zonna tuzikolaki tuziina tuwangudde bwe tuti kubanga Muwanga Kivumbi kugambe abadde atiibwa Butambala ebituufu era essimu ne ziyitamu nti tewabaawo obubbi obugenda mu maaso kintu kitambule nga bwe kirina okolaki okutambula jjukira olwono wa NRM yasazedde eddiira ali ku nuupu kyeswa amafumu yanyize dda abantu ne mutanonda muntamye muli babi nnyo akutte n'ekigundi era lwaki yabadde tayagala Mukiibi kubanga akimanyi Mukiibi we NRM Mukiibi yes akimanyi ndi Mukiibi waki we NRM Machazi yajjira mu independence kati nga bano abe NRM ate bekubidde ku side yani ya Mukiibi ate nga nze nina kaadi mutuufu yabadde mutuufu kati obunyivu ne bujja naye yennyini yazanya emizannyo twagenza ogenda okunoonyereza ebintu bingi nnyo okubizuula abantu jukira yali chairman wa district yakola ebirungi bingi n'ebisoomooza bingi abantu be babadde bajjukira kubanga waliwo n'abadde bawa obujulizi nti yabaguzanga emirimu era abati chairman ba district abasinga batunda nnyo emirimu ate kati bw'ogutunda omanya nti naawe ogugo bajja gukuguza ontegedde naye kati babadde bamugamba leeta ku ssente nga tazirina ng'ani azirina olwo Muwanga ki Kivumbi kati asaze eddiiro awagira ate Muwanga ani Kivumbi yamanye ategedde ntasola kajjayo ntasalemu ate nga nabagira bampa ne kaadi waakiri kagende waani remember tubadde tutambulira ku gundi eyo bweti gundi Mirembe Mukiibi nsosoko omalirize kano amasasi gavuga gatya era abantu ne bafa amasasi gatambulira mu bintu bisatu byonna nga biwedde bano balangirira dda nti Kabanje Kanoonye simanyi bw'omala kati Kabanje kati Kakuume byonna nga biwedde moodi yo Kabanje ekola ki bamaze olangirira mu kibi tebannamulangirira naye bategedde nti ebigendo byonna nga biri very clear kubanga ekifo kyonna kyategedde gwe nkugambye emiruka giri 7 mwawangulako 5 twagiwangula ate nga tumuwangula bwingi kati wano nkugambeze we nalondera wokka egundi Senene Muwanga Kivumbi yafuna obululu oyo mwana gundi mubosi we yalondera Muwanga Kivumbi yafunawo obululu bwali kikumi no si kikumi lukumi bwali no si lukumi lwitanga byalinga 5 mu ono nafuna bumeka ono nafuna besingako
Muwanga Kivumbi yasinga kuwaffe ku mukiibi obululu 7 tegeza range mu miruka ebiri yes yabasinga ko teyalinga nene kakati emiruka gyonna eminene gyonna twamusinganga obululu 6 5 4 kyokka nga yewe yatusinganga obululu 7 12 so bamaze okukitegeera nti tebasobola kati olutalo lutandika protest vote etandika modi bateekamu ka modi ka protest what vote ayimbula amajege ge yagiye Kampala Muwanga yennyini yes ayimbula amaje gatandika okukola omulimu gwagaleesezza amayinja ne gavaayo embooko n'enyooka Muwanga Kivumbi yekka twagala Muwanga Kivumbi ffe tetubulira kirala kyonna Muwanga Kivumbi temujja kubba kalulu kaffe Muwanga Kivumbi security ejjanga ekkakkanya ki embeera ekiro ekyo bwakiro bwa misana kiro naawe kiro sawa zalinga kati njagala tulage era batuuka batya ewa mama wa Muwanga masasi ne gavugira awo ne batirawo abantu nkugambye wali wennyini bali mu luguudo wuliriza kankulage totawaana na bigambo olabe ekigundi ekyo kitwale nti ennyimba ya Muwanga Kivumbi luno luguudo okutuuka wano luno nalwo luguudo olulala lwe lutandikirwako kwambuka ku district wali n'obupande bwe buli bulungi nnyo era n'akapande akalaga nti nno eno ye district kali ate mu lujja lwa Muwanga Kivumbi okategedde kaliko Aaron yambuka awo okategedde kengezaako kulaga kakati embiriga etandika bakuba abantu emmotoka z'abantu amayinja muzo ze bakuba tebamanya nti waliwo neza security ze bakubira bana Muwanga beyajja mu kibuga era njagala nkubuulira ebigambo bino gwe mbulirayo amaka ge Butambala agafiiriddwa omuntu waago kyogamba abantu abafudde si be Butambala gwe mbulira bamasinale be bajje waliwo n'omu wendejjaawo ey'omu ku baafudde kitaawe ndejje Lubugumu wano gundi wa Ntebe Road kitaawe akola mu kibuga omwo alina ne gundi musajja dereva kati mu bufunze kitaawe yakubidde n'omuntu omu essimu n'amugamba gwe sajja kugamba mutabani wange yafiiridde mu ebyo Butambala owendejje kyokka ku electionidde ye waabwe baiti bagenda kakuuma mu bufunze bamasinale be bafiiridde Butambala yes bwe mubaamu muyinza okubaamu ng'omu baaba babiri naye ng'ate abaawummudde babadde nga 7-8 naye ate ekyo nga kibi nnyo okisekere kyengezaako okugamba because gwe mbuulira nze Butambala nabaddeyo era saavuddeyo kalulu kawedde twalinze paka enkeera paka president ng'amaze okwogera navudde Butambala kwanze nabadde mu nnimiro era nze kasana namaze osuula akalulu kaye ne mmala n'aka wa Muwanga Kivumbi nabyo ne biggwa ebyeyo nengenda mu nnimiro ne ntandika okuteekateeka ennimiro we tugenda okusimba emmwanyi tulina mpitirivu so bamasinale Muwanga be yatwala abamu baafudde kati bwe baakubanga ekyagalagi bwe baakubanga nga beesogga galagi bakuba bwe beesogga galagi wulira ekirala Muwanga Kivumbi kumanya musajja mugumu nnyo Muwanga Kivumbi nga ebyo byonna bikyali awo ziwera ssaawa ng'egi tebannalangirira kalulu ebyo baddewo babagamba muveeyo mu nnyumba bagaana okuvaayo bakubamu tiya gaasi kati tiya gaasi abakyankalanya babala byonna bimala okuggwa webajja obusungu bw'amayinja gano ontegere bulungi nnyo Muwanga Kivumbi abika maama we maama afudde abantu begugunga begugunga maama afudde amawulire gatambula omwo mwonna ffe tutandika kweraliikira omukazi w'abendi poliisi naye ekoze etya abantu bekyanze awo Muwanga Kivumbi yabika maama we nga si mufu nti maama yavaawa mulamu waali bulungi mulamu teke ng'amaze okumubika eddakiika sita ddakiika kumpi essaawa twabeera mu ssaawa y'obunkenke olwo nange ntandise okutya ngamba ekyo ate nga kibi okitegedde ekyokutta maama wooli bo bakubye bukubi masasi mu nnyumba kumbe n'amasasi tebaagakuba mu nnyumba byali eno bano ne badduka nga beesogga mu nnyumba okitegedde bulungi nnyo ate eyo bikyali byakuba mayinja kubanga waliwo n'abamu eggurupu eyagenda ku poliisi
era nayo waliwo gurupu eyagenda ku poliisi erumbe poliisi sinza president Museveni yadayogera ebyo bijambiya waliwo gurupu eyagenda ku poliisi olwo bamaze okuteekawo kodi nti maama akoze eki awedde maama afudde kati tewali amanyi mazima matuufu nti maama mulamu bamuzise ddi amulamu ye naye nga tewawulira ku mawulire nti maama afudde gonna gawulira kati nno gaaliwo kati n'ebyo byonna byali distraction badeeta abantu beegugunga era abantu baali batandise okwegugunga nange kennyini nalina obulumi neŋŋamba yi kano kalulu ate kati maama bamukubidde ki era nange nagamba bannange ate politics naye atama kati ate lwaki maama bamulumbira kuba abayaayi ate maama bamukubidde ki maama afudde maama bamusse maama ebigambo byayitanga maama bamusse paka ng'abantu batandise okugamba enkeera batandise okugamba okuziika ate nti yafunye mulamu mbu yazirise embuzi okuziika kwaddi nteekateeka neŋŋamba bano abaana ekiwaani bakitegeera ebyaddala bino byekunyumiza nkunyumiza sitole twali tutandise okwewuunya tugamba tunalabika tutya ku mufu tegedde era nga nze tandise okugamba sijagenda nange sitola linnyayo byetwalimu ontegere bulungi nnyo babagamba nti puresa zamukubyemu mulamu kakati ebintu ebifaana bwe bityo gwe tebikutiisa kitegeeza muwanga n'okusitula bamumasinalo batwala ye yali amanyi nti ye yali amanya akalulu kaali kamuzitowako dda era njagala nkubuulire twagenze ne twetegeera ne mu NRM mulimu abantu abadde baagala Muwanga Kivumbi akomewo nga n'okupika bapika ne ssente nga bateekamu naye abantu nga tumaze okubabuusa kubanga ffe kitwasooka okubakola kubabuusa kubagamba mmwe mulekeraawo okujoogebwa Muwanga Kivumbi takola era lonchi eyatandika wali nga tuziika maama wa Kazibwe Moses essenene nabalaba nga mumulibu tumugamba nti omusajja olwo takoze kituufu akakime tukalina bulungi nnyo gali mabugo oba agende kugozi gyempulira ne Aisha bamuwangudde but siwuliramu Aisha ye yagamba nti wayi anti Aisha bakola kapo bbiri Aisha ne Muwanga Mukiibi n'emirembe era buli yabadde alonda Mukiibi kati gwe kimanyi nti nno wali gundi we twalondedde ate Aisha n'emirembe era obululu bwe basinga ku gundi Muwanga Kivumbi we yasinga ku Mukiibi we yasinga ku Muwanga Kivumbi Mukiibi we walondera wasi we nalondera bozi we yalondera empenja gundi era bwe yamusingako era noli bwe yasinga kubanga bano baali batambula ne Aisha we yasinga ku mirembe neera bwe kyali era kyobala noono bagudde fulaati obwedda buli alonda Bobi Wine n'alonda era kyobala protest vote tekola lwaki buli obwedda alonda Bobi Wine nga yalonda Muwanga Kivumbi yalonda ne Aisha ontegedde okategedde kengaza kukugamba kakati era Butambala Bobi Wine teyawanguddeyo ayishuwa bwe kiri Museveni yasinze Bobi Wine Butambala wuliriza ng'oggyeko ebyobubibbi nakirwa kuba nti eritwa jjukira waliwo Bobi Wine yasinzeyo lwa nsonga emu eri ewagundi teyakola ono bamuyitaani ono ayogera ennyo ebigambo kisa kya Mukama ono yeeyambula teyakola babeera eno kutiisatiisa kwogera ku midiya ne boogera biki bati ku ground tebakola ensasage ye Butambala Aisha alinga atagiriimu nnyo ensasage ye Butambala ndaba emboozi neya President Museveni eyogera ku anti wuliriza yes kubanga oli yamanya kuba ye yaliko n'alasisi yamanya ekyagenze maaso n'amanya naye Muwanga Kivumbi nakati akyali mu shock yali takkiriza nti asobola okuwangulwa Butambala until 3 or 4 days era n'obwo obululu teyandibufunye obwo obululu bwonna bw'alina Muwanga Kivumbi yagula bugule because nze nkugambe nalabye ku bantu nga babakwasa ssente
kitegeeza muwa ne tuwaba ne ku poliisi omanyi kukwata ssente sente obupya omusajja bamuyita kooko omuŋŋambi nja kumukugamba bamuyita kooko awangalira waliki awangalira awo gundi bayitawo batya butambala wano ngombe kibibi nedda naawe ino bayitayo simpenja but senene ye chairman waako ne kadi alina ya NRM kyekyasinza okunnuma kyokka nga ali kumuwanga ate ali kumuwanga yagabane ssente kitegeeza muwanga oluvannyuma lw'okulangira mu kibi enkeera ndowooza bwe yazuuka yalowooza yabadde aloota nga tamanyi ti yawangu ne bamugamba nti akati sigwe mbaka era waliwo n'olutalo lunene nnyo okulangirira n'okulangirira obulangizi waliwo ekizibu nga kyamaanyi nnyo so nga muwanga agateekawo influensi ye waliwo abaali balidde bamaze n'okulya ssente ne tubagamba muzirye naye mujja zziwulira okitegedde waliwo olutalo lw'amaanyi nnyo kati bintu bibiri bye bibadde bitambuza muwanga ebutambala si kukola kwe kutiisatiisa ssente na kuvuma Museveni kubanga buli lwovuma Museveni eyo mu byalo abantu bakutya kubanga abantu bakuffe mu Kampala abepankapanka naye eri mu byalo Museveni bamuwa ekitiibwa kakati buli lwomuvuma bakutya bagamba kati ye muwanga Kivumbi yali yafuna kodi abatuuka mu nalyoka agamba oyo Museveni awunya alina ekivundu agende n'ekivundu kye ne bagamba bannange olaba agoba Museveni baako simwesimbako oyo vaako kati awo babadde naye paka tubawadde amaanyi ne bakola omulimu gwabwe era ne bagukola bulungi ne bagukola bulungi ekyamazima kiri nti politics twamugendamu nga tetumutegeera era ekyo ntera nnyo kigamba politics abantu bamuyingiramu nga tebamutegeera politics si do or die politics leeta idea yo esinga eyange ompangula ogende naye olwokuba nti bateekamu ssente nyingi oba olaba balumwa oli alaba biliyoni ze nga 3 nga zigenda Lutamaguzi kati akakola obutabbi bwa mirundi egyo alina kayakoze nga ali mu bigere tali mu ngatto agenda kukola no n'akalala abalutamaguzi obalaba agenda kukola n'akalala nga ali mu kinaabiro ajja kwekanga bwekanzi obulumi bwe bonna tebuli ku pulezidenti we buli kuyenga omuntu obuwanguzi bwange obuwanguzi bwange yes lwaki kubanga Lutamaguzi bava mu buvunaanyizibwa ne bafuna entitlement yengaluza yalina oberomba ka palamenti awo nakaseke byaggwadda ontegedde bava mu buvunaanyizibwa ne badda mu entitlement kankubuulira ekintu kimu ebbanga lyawangaalidde Nakaseke talina kyabakoledde kya muzinzi okuleka okuzannya ebyobufuzi kubanga abadde n'omukisa munene essaawa eno ali mu kukaaba Geno Sale naye Geno Sale si mwana muto nti yakatandika okubeera Nakaseke era ebbanga lyonna abaddengayo lwaki omulundi guno bwe kiba nga kituufu in that context why this time kitegeeza tokoledde bantu one including Geno Sale because ne Geno Sale we Nakaseke naye abeerayo kitegeeza naye si mumativu n'obuweereza bwo osegeera kati don't put it on him, put it on yourself. Luli emirundi giri gyonna gy'obadde ojja Geno Sale abadde gy'alebwa Nakaseke. But then the other thing that we have to look at and keenly the developments eziri mu Nakaseke. Nze siwe Nakaseke n'emirundi gye ngenze Nakaseke ndabye developments ez'amaanyi Geno Sale z'atadde ku kitundu ekyo wandibadde wagenda yodda n'okolagana ne Geno Sale n'oleeta the political bana abayayaaya abeefudde muno simanyi bo position n'obaleeta ne benjoyinga development zino naye mulimu kuwoza Bachina by'Abachina teriyo company yonna mu industrial parks ezo zenjogerako tewali industrial park yonna erimu Bachina basukka 5% teriyo bonna Bannayuganda ate abaana abo kati omwana aba akola eno bw'asoma ayige kitegeeza nti emyaka egi omwana agenda kufubutuka
gyafubutuse atandike nayo okukola wali company eyiye olwo tufunye ba local investors Lutamaguzi tabagala yayagala kifochi kakati Lutamaguzi you are not supporting such a thing fetwa nze nagendako kati omuntu nga Lutamaguzi bwa form 3 zalaga kakati omuntu wenakaseke kakati omuntu nga Lutamaguzi ekyo kyokka kikulaga bulazi nti Lutamaguzi ye payini ye teri ku bantu be eri kuye payini ye eri kuyenga omuntu obuwanguzi bwange naberawo ntanga siri mu parliament naye kakati tulowoozeemu gwe yagala kuŋŋamba nti Lutamaguzi nakaseke etegeeza gwe kakati Abanayuganda abantu b'e Nakaseke batunuulire beetaaga obuyambi bino ebintu bye bali mu kukola wandibadde weebaza Katonda nti akuleetedde ani genosale gattira okwo naye ate batoolako butoozi twalabye bo idea yaabwe yakuwakanya buli kintu n'owakanya industrial park ng'omanyi nti ne batandika studio abaana babawo obusente butono byabachina naye nga gwe tokimanyi nti nno waliwo kye bayita return on investment bw'osuubira omuchina avudde China azze mu ggwanga lyo agenda kuyigiriza abantu b'emirimu naye ate abawene miliyoni buli mwezi ate nga okimanyi nti abachina ababana bennyini abakola mu gundi mu factory ate basooka basomesa ku bwereere basomesa because tebabimanyi baali babikoleddewa Otegedde oli agenda na ID kakasa nti muna Uganda kyokka nayingira nasomesebwa nayiga ate nga asasulwa ne bamusasula kati gwe nojja n'omusudiya n'ogamba afuna obusente butini Museveni adidde abachina abaleese abaana baffe bafuna obusente butono eggwanga lyaffe balitunze kati omuntu alowooza bw'atyo oyinza omugira naye nga takimanyi nti ono omwana senga anakola mu kampani emyaka egi agenda kufubutukamu ye kennyini ng'asobola okukola wali kampani eyiye ebyo bye twagala eggwanga lyaffe okukola ki because we are looking at industrialization more production because bwebanga eggwanga buli libeera nga lirina less balance of payment liba mu buzibu kubanga gwe Lutamaguzi oli MP wandibadde omanyi kye bayita balance of payment ate yasoma byanfuna kakati olwaleero tunulamu okugula emmotoka eyo bwetyo ya miliyoni nga 3.5 gwe mutwalo gwa $, esukkawo baana oba whatever it is ng'omaze emmotoka eyo gwe kiki kyotunda ekireeta miliyoni 45 tekiriiwo kitegeeza nti omuntu asobola okulimira kasooli emyaka 10 okugula emmotoka eyo etya ngate buli season zafuna aziteka kwa account natazijjaako kitegeeza ki kitegeeza nti bwe tubatandika okuyingira mu production ez'ekikula kino toilets simanyi biki plastics biki ebyuma ebyenjawulo motoka piki twala tugende kitegeeza tujja tandika okwagala n'okutundako e Kenya olwo kitegeeza ka balance of payment kagenda kakola ki Lutamaguzi tabyagala ye kakati ebyo Lutamaguzi bwe batobyagala gwe oyagala fuga baavu kubanga abaavu bangu okulimba obawe 12,000 omwe 12,000 nakutendereza omwaka nagamba oyo yewaffe so kati President Museveni abayitiriddeko kati batandise mukaabira bukabizi omanyi nalabe Lutamaguzi ng'akolimira Museveni omuntu kasa akusinga ennyo otandika mukolimira buki bukolimize kati ogenda mugamba ki kubanga buli kimu akikoze ate mu mulimu bisabotaginga mumweyungeko era Lutamaguzi yammazeemu amaanyi nalabye ng'akaaba ne ŋŋamba are you at that level bisanja bibiri emyaka gy'omaze Nakaseke are you at that level akalulu kagenda kukaabya katotandise n'okugira netakabira ka president we akabira kake anti ye yali abo abaana obalaba bo baagala kyabwe babayita bali bati batunuulidde kubanga kakati era naawe oyagala kukunama bukunami ate baganye okulonda Lutamaguzi balonde Lutamaguzi gwabadde atembeeya Lutamaguzi naye yagamba nti bababbira akalulu yabagambe mbu bave ku polling station yagenda bigambe nnyina
kakati ebyo byatukabirira Lutamaguzi byatukabirira mbu akalulu Salimu Sale agenda abigambe nnyina abigambe nnyina oba agenda abigambe gundi agambye nti abeera Nakaseke gundi ani gundi ani Salimu Sale agende wa Salimu Sale akamubanja tamanyiyo yawunze nnyo oba abadde ne expectations nga Muwanga nti alina okukomawo by all means. Yes, balina pride nono wekira kye yabaddeko bamukubye akalulu n'awunga naye yakkiriza ye inawoza mbu ate parliament egenda tusu bagenda basubwako ki no teyayogedde kituufu. Yes, bamukubye era parliament mwe muli balwadde ba mitwe mwe mulimbalimba abasajja abo ontegedde teriyo muntu yenna mu MP parliament gwejja kusubwa parliament yajjo gisubwa because parliament yoweeri teina wekola ki gwofuluma katato berota omula nayingira ate kusubwako ki ekuli pulesinze ate kusubwe ng'ekuli pulesinze mwe muba wa importance etaliiwo oyo mubuulire kusoma budget ya State House oyinza ogamba gyakola nakeera kumakya nasoma State House omupiira gw'emmotoka ya Museveni gulina 15,000 esaati gyayambala ya 7,000 alina abafumbi 8 alina gundi alina ebyo byonna byonna tebiyamba muntu wa bulijjo ayagala mazzi tebiyamba muntu wa bulijjo ayagala masannyalaze tebina we biyambira muntu wa bulijjo anoonya school fees za mwana tebiyamba muntu wa bulijjo agenze mu ddwaliro natasangayo ddagala gwe omulimu gwo sikukenyentereza abantu mmeme nga MP kubagamba Museveni alina abakozi 7 alina abakyala 8 alina n'abagundi be bati alina ente 10 alina abachefu 7 simaya alina ebinika ya golodi akatikama milioni 8 ebyo byonna budde bwomala ng'okola ebyo ng'onoonyereza ebyo bumale ng'otegedde nti ekyo nga kimaze okubeerawo omuntu w'Enakase omuntu w'ekira afuna atya amazzi mwene embeera otegedde bulungi nnyo because gwe omusaala gwo togugwana lwaki gwe togugwana ye lwaki naye tatubuulira nti MP amalirwako ssente bweziti nze mu lunaku ssente ziba bweziti lwaki otunulira Museveni yekka kati oyo politics w'okuwuddiisa abantu bamukooye era mbeebaza Abannayuganda mwebale kulonda bulungi mwebale kwewaayo ne mulonda mwebale kuswaza bano abadde batulimbalimba mu protective vote yafuuse protexi ne baginaaba temukyali protective vote katogera protestinga ki unedda bakuwangudde akalulu kakati ogera kugamba nti ate Bobi Wine bamuwadde owuwo gw'obadde otembeeya olaba gwe bagaana okukakuwa bakawegwa otembeeya so tubasa si byangu ne baminisita ababbi bonna babagobye tewabalabye bankubidde baminisita Bahati Amson Obuwa Okeroliemu go Moluchuka Duchu temulina makulu bakubye baminisita yes mugende muwummule naye ekibawummuza si kirala temukoledde bantu so abantu becyanze they have responded to your services nti abakoze bazzeeyo abatakoze kati ate bano abalala babonyebonye olw'okubala obubi ebyobufuzi baliwa kati Lutamaguzi Mpuuga gundi Muwanga Kivumbi bonna Namugga poor calculation of politics poor calculation lulume bayiga bonna abo poor calculation Asumani basalirwa poor calculation of politics nti bo balaba omuvubuka kuba Bobi Wine bwe yajja wano fe abatategeera bya bufuzi twabalabula kyongo omuyaye tubadde naye eno nga tumumanyi munaasobola okudiringa naye naye olwokubanga omululu gw'ebifo gwali gubalwalula njijukira gundi ng'ayogera ebigambo ebyo mpulira n'amaziga gala kumpita mu Mpuuga gundi Segona kachanga tufuna omuntu tufuna mu wasayaze ngono nina obufuzi mbulinamu nnyo obukulembeze ndi wa mutawaana nnyo naye ate ono omwana yalina kakati galazeewa masanyalaze galazeewa gabokyeza gala kagali mangi okyegere bulungi nnyo kati nkugamba nti politics is not about masanyalaze. Politics is a very calculated principle. Jobala twabagamba
oyo omwana temumuwa maanyi agamaanyi ge mumuwa agenda gakozesa against you and indeed n'akikola naye nga kyali kintu kyangu nnyo kutuula mu butuuzi mabega bwe bati ne balabanga boolaba gundi maama Amelia bwe kye yakola kwali kutuula mu butuuzi mabega katono nnyo essaawa eno bandikomyewo mu maanyi nga terina ayinza bagambako kale omutegedde bulungi oboto ogenda siibula abantu baffe nga mbasiibula obudde simanirwa lwaki dakiika 10 essaawa namba ziweze dakisawe namba tukoze bubi naye twagala okutegeeza oba okubeebaza abalonzi mwenna abalonze mwebala okulonda obulungi naye sibula speed sebo bambi okunanagira bye mukwata omusajja mugambe ndi wano avuddeko leeta oboto mazo sibula abantu sebo ale waliyo ekisinga ku bye naye ogenda kupa ku ssente nga tobudde wano obadde mu kampeni obadde wa jjajja tanaba tujjamu tajja bajjamu ne bwatuleka nze mpagira mu 7 bino kati gwonsasula meka ate wabyogera dda era kyali kinumya obutakutwala eri protecting the gain era kati tuji protecting nze that is my satisfaction nze ndi musajja mukozi nesobola okukola birabe njogolo wonna wabadde osinziira ne Samuel Kalungi tugenda tandika okubeeranga naye abadde mu campaign ne President Museveni naye campaign zawedde akalumba kangula n'ebitundu 7 mu kimu n'obutuntundu obugwamu ku buli 10 yabaddiridde nafuna ebitundu 2 n'obutuntundu obugwamu ku buli 10 ne bwe yabbye gundi nabo ng'obugaseeko so kati wali tujja kubeera nga twogera ngenda koma ono olwaleero tutandike olunaku olulala akuuma atakuumira mpeera amiina